Oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuteeka akazito ku mwami Museveni n'abeera nga yasitopinga abazungu abaalinga bamuweereza ensimbi okutulugunya bannayuganda, Kyagulanyi Ssentamu yasalawo n'agamba lwaki abazungu bano beenyiga mu kitta bantu ekiri e Uganda, kubanga bwe nga mumuwa omutemu ensimbi n'akozikozesa bubi mu kutta bannansi, kitegeeza nti nammwe abamuwa ensimbi ezo muba mwetabye direct mu kitta bantu ekyo ekigenda mu maaso mu ggwanga eryo. Kyova olaba bannayuganda bangi abatamanyi bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda banyigira nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagamba nti tayagaliza ggwanga lye, lwaki agaana abazungu okuddamu okuweereza Uganda ensimbi ezibadde zituyambako. Bangi ne gye buli eno tebamanyi nti ensimbi eziweebwa Uganda teziyamba bannayuganda, wabula ziyamba mwami Museveni na famire ye n'okubayamba okubakuumira mu buyinza. Olunaku olwaleero amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP Waiswa Mufumbiro bw'abadde abuuzibwa ku nsonga eyo annyonnyodde ebintu bino nti lwaki buli kitongole ekinene mu ggwanga Uganda kikulirwa abantu ba mu famire eyo. Bwe ziba nga mulowooza nti ssente ezo zigasa bannayuganda, lwaki mmwe tebabawako ebyo ebifo nammwe ne mubeerako mu gavumenti ne mutuulwako mu bifo ebyo ebinene? Lwaki bo be babyewa kubanga bakimanyi nti ensimbi yonna etuukiramu ezo ministries ennene ate nga be babeera bazituddemu? Kati gwe munnayuganda ne bwoba wasoma kwenkanawa tebasobola kuwa ebyo bifo binene kubanga biriko ani akumanyi, babiwa baŋŋanda zaabwe abako n'ab'emikwano. Ku nsonga eyo His Excellency bw'aba stopinze ensimbi ezo ezikuumidde abantu mu buyinza ze beesigamako okutulugunya bannayuganda, gwe munnayuganda ayomba nti Kyagulanyi Ssentamu tayagaliza ggwanga lye, oba osalirwawa? Waliwo omuntu ayagaliza eggwanga lye okusinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola okugamba abantu bali temuddamu kuleeta nsimbi ezo kubanga zikozesebwa okututta, zikozesebwa okubba obululu abasajja ne beenywereza mu buyinza nga bannayuganda tebaganyulwamu. Kitegeeza nti bo beenoonyeza byabwe tebali kulwa munnayuganda. Bwe mufuna omukisa ogwogera ebibi ku Uganda okulaba nti gavumenti yeewa kakati ekituufu kyekiriwa biwa bibina mu bikola kasitaba nyaga nyakugamba wano BBS5 nti oli eyadduka n'enjovu mu kaveera tajja kugituusa kayulika. Nenkugamba nti newe kabakadde yatejaamu tebe nabyogera dda kyengambye nti time is vindicating us. Olwaleero ebiriwo biraba, okay? Era emboozi eriwo yonna gye bateekawo, it has been our position. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagalwa w'abangi bwe yali yakamala nga bakamala okuba nga banyaga bye baakola akalulu bakagamba nti kawedde, statement ye yasooka yagamba nti agenda kwongera amaanyi mu nsonga za ICC okulaba nti nakyemalira ne mutabani we ne banne bateekebwako envumbo. Abasinga ne babiyita byakubalaata. Leero tuli ku peegi ki? Embeera si nnungi. Okay? Ne tugamba nti ebyenfuna abavujjirira gavumenti eno abamubeezaawo kubanga tewali agamba ku ffenna nti eri agenda okutuyambako okugyawo ekizibu. No. Ekizibu kyali diagonized. Nti Uganda's problem is the longevity, existentiality of General Yoweri Kaguta Museveni and his cabal. Point number 1, diagonized. Solution, to remove them, depose them, kuba mamula ku bukulembeze. A democratic process was enacted through a constitution. What is the constitutional process? Through elections. Rwanda. 2021 elections were won by Kyagulanyi Robert Ssentamu. Definitely. Okay? Ekyo nga tekiri unquestioned. Buli wamu era kati olwaleero kiri rubber stamped by ebigenda maaso. Omuyekero okugyayo tactics za 1980 mu 2020. Shame on you. Niche balangirira mulala kati balayiza mulala yafuga zezo zombuuzizza nti bw'otuba totandika pulogulaamu eno manya ekigambo kyotandise nakyo embeera ki nga bweri mbi nnyo. Era ne bakuwunzikawo ozinga gy'ovudde olina ate nabyogera dda nabigamba dda nti abantu bafuluma ku madaala nga bonna babadde mu ofiisi y'emu ne beekuba obwama nga tebaziweza naye ng'ate eri ababodaboda be beesimbisa nti baabo banyuse. Ontegedde kuba kati gwe mukiibe wa boda wali buli bwakulaba agamba wuuyo agenze n'agenda bwenzirayo waka omwana n'asaba omugaati ne mugamba manyi tugumiikirize supermarket ebadde nzigale naye nga nzigule ekola 24 hours. Ebyo byonna birife kyekitulwanya ffe ne tuva ne tubuulira abantu amaki
amazima. So bwe tugenda mu process eyo Nabenjo vaduke nayo mu kaveera ate mudda abantu November 18 19 commando unit eyava e Somalia eze etemudda abantu broad daylight akalulu akatabangawo most blood stained election in the history of Uganda kasingana ka 1980 kubaka 1980 kyerukulu ekyakalimu ku stopping abantu kubeera involved mu kalulu. This one they murdered with their own hands. Naye kino kibatuusa ku level eri ate okwongera okwono n'ebyenfuna by'eggwanga. Anti kubanga n'ebyenfuna biri mu lubatu nepotism. Wano tubadde tu discuss ga president yatuwa wiki bili tu discuss ne tribalism. Netu nze president nenga anti it is nepotism kubanga nepotism is defined as a practice of favoring, giving jobs, working closely with family members, relatives, friends and associates. Abako n'abemikwano ontegedde aboluganda abako n'abemikwano. Government ya General Yoweri Kaguta Museveni bogitikinga ekola etya? Ani minister of education Janet Kataka Museveni. Linnya lya Museveni alijja kwani? Ku mwami we yani Yoweri Kaguta Museveni, president wa Uganda. President wa Uganda. Ani oyo si minister of education munsi ki musanga first lady aina budget over first lady nga ina ne ministry. Obusobozi ayinza oba bulina. Wano munsi kuba eriko nombaka parliament. Wano munsi yonna buli muntu bamugamba nti awo tukuwa wano kubanga bya individual wano si bya merit. Era bagamba nti akadaga twaba wakadaga the speaker so bagamba amuina second kakati bo mu family emu balina namba meka babiri. Ani nani? Omukyala n'omwami. Ani presidential advisor ku byamaje? Mutabani wo omukulu yani Muhoozi Kainerugaba. Nyumba ki yefunamu? Museveni family. Ani akulira medical stores? Lwaki muyingira mu nsonga z'abantu abalina ensonga z'essente gye ziraga lwaki tuziyimiriza? Bagenda eyalina passport ebbiri eya Uganda ne Rwanda bwe yagala Tulinde Bank abasuubuzi abaganda abaali bakolera mu Tulinde Bank over 500 billion nga nazo bazitutte for liquidation mu mwezi gumu. Ani yafiirwa? Zali sente z'abagenda zali sente za muwa musolo. Omusolo zagenda bantulaki owa senior 6 ali mu civil aviation abonoonye ebyentambula by'ennyonyi ya Uganda nga bagisangawo ne bagidobonkanya. Ali mu Uganda Airlines. Ali mu Uganda Airlines. Si mu civil aviation. Naye mwogero wa civil aviation kuba nayo gy'oyagala tugende. Tetugenda kugendayo. Ensonga enkulu nepotism eyo nti abantu ab'olubatu be baduka n'eby'eggwanga. Nti sente ziri ezibadde zijja zibadde n'amakulu ziri under nepotism hands. Atone General yani Atone General kiriwo kiwanuka akola nani? Nekagulire Edwin yani manya gogere tutya Kalugire anti yeyo tribalism nepotism. Edwin Kalugire atuliriza nkugambye nepotism. Friends, family, friends, associates. Sagala ngende kumanya gali bweru wa family kubanga wenkulaga we tuli ng'eggwanga. Edwin Kalugire nazalawe yakulira Ministry of Education. Owulira bakizibwewe ye vice chancellor ani ali ku board. Edwin yani Makerere malayo Kalugire gweto wabisoma gobotula kekwocha njaga tutulwe mu nsonga eno wetuti ensonga bannayuganda sente ezo omaze okunyunya bannayuganda nti partly ziri mu mikono giri. Ekyokubiri infrastructure bwe ziba nga ziri mu mikono gy'abo abantu abatono abo neera kale bwe zitambula oba oli awo zitukane ku Mufumbiro nga bwe zatambula ddi ate si kya ssente. Abannayuganda babasoloza mu 22 trillion per year. Teziri commissariat ne infrastructure development gy'oyina. Oyina enguudo gwe basindika mu kibuga akola analysis enguudo zikolebwe mu kibuga yali ani? Si Muhoozi Kainerugaba mutabani wani
Ni akajanga wa MK project. Mutabani wani wa president buli omu akimanyi. Ani yamusindika. Era bwe yamusindika basalawo enguudo baziwe Special Forces Command. Evaamu abaana ab'Ekanyarweru. Tugenda ku mulambo